atenderezebwa gurumisibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi bagomba goche wagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira balamusizaako bakikana mwena abampuliza mbitibya mu ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitibya ebyenjawulo nate kurakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo takkaanya na bigambo byonna by'ogenda okubeera ng'owuliriza osawo bisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Yesu mu Bwabulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Runyaanyimbe. Jjukira buli omu ava ku Ddala lino okuva ku Ddala ey'ensi ey'okusatu oba okuva mu kibiina ekyokusatu okudda mu nsi eza waggulu, buli ava mu nsi ey'okusatu aba afuna title eya bulamu kye tuyitanga Christ. So gwenna omusamize oba gwe ng'omusamize azudde era yazuula era n'okkiririza nti Katonda ali mundaayo n'okola emisoso emulimu gw'olina okubeera ng'okola, manya nti nno ekirabo kyo ekikulindiridde kyakufuuka bulamu oba kyakufuuka Christ. Oba okitegeera? Buli kintu kyonna kye baawandika ku muganda waffe baakiwandika ku ggwe. So kiri mu ngalo zo okusobola okubeera nga weddiza obusika bwo. Ate omanye nti ffenna twenkana, tewaliiwo mugulumivu kusinga mulala. Nabagamba abagulumivu balina kubeera mu bibiina birala, naye w'obeera ng'omanyi nti oli mu kibiina kino ekyawano, manya nti ffenna twenkana ate tulinda birwamu y'abalala. Oba mukitegeera? Ffenna tuli kyekimu. Tewaliiwo balonde, tewaliiwo bakinedda, buli omu alina buvunaanyizibwa bwe. Naye ffenna twagalwa kyenkanyi. Abazadde baffe abatukuvu ababa butudde mu mwomwenda. Oba mukitegeera? Weewaawo. Egenda bwete ebbaluwa mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, abaana b'abantu beeyongera okubeera nga bazuukuka mu kadde kano. Okuzuukuka mu kadde akaabuliwo ke kadde akataggwaawo, akadde akatayina ntandikwa na nkomerero, era nga ke kadde akalimu obutonzi. Obwo buli kiseera obwebongera mu maama taata Katonda ng'abugabana n'okubukulaakulanya mu butonzi bwe, mu kwagala okwo okutaggwaawo. Abaagalwa, essanyu lino ery'otaggwaawo erya Katonda lye likola obutukuvu bwonna oba obutonzi. Buli kitonde kyonna kiri bumu wamu ne maama taata Katonda, era n'ekikula kyo eky'obwannamunigina ekikukola kibeera endabirwamu ey'ekitiibwa kya Katonda mu buli kadde. Obulamu obwa ddala bubeerawo, entegeero eya ddala, okwagala. Abaagalwa, kuli busukka kkubo bw'endowoozayo, era nga ekyo kye mwajja okusobola okubeera nga muzuukuka mu kifune. Abaagalwa, ekikula kyammwe ekya ddala ge mayengo ag'okwagala, obulamu n'eddembe n'okujjukira nti muli kwagala. Ekitabo oba ekikula kyammwe kye mutafiirwanga, naye mwatwalibwa mu kkubo effu oba eritali golokofu. Naye kati mwajja musobole okubeera nga mweddiza ekkubo eryo eggolokofu, ekikula kyammwe ekya ddala. Mu ngeri eno
kibasobozesa okusobola okubeera nga mwejjamu enzikiriza zonna ezirina ekkomo ezo ezitudde mu nnyama y'abaana b'abantu ezo ezibakwatidde mu nsi eya wansi. Abagalwa, mwenna muli bitonde ebitalina kkomo, muliŋŋanga Katonda, buli kiseera muli mu maaso ga Taata omwagalwa, era nga buli kiseera muli bumu wamu naye, naye mwasalawo okubeera nga mwenyigira mu muzannyo guno ogw'okwawukana. We mwenyigira mu muzannyo guno mwafuna ebibala ebyo ebyabateekako ekkomo, era n'ebirungo ebyokwagala ne birema kubeera nga byeyanjuluza eri ensi yammwe. Abaagalwa, nga muyita mu biro byammwe eby'emabega, abatukuvu abo be muzze muyita nga abazira oba abatukuvu mu nsi yammwe, abaagalwa, bajja basobole okubeera nga babajjukiza amazima gano agabatuddemu era nabo agaali gabatuddemu. Bajja basobole okubeera nga babagamba n'okubawa okutegeera n'okumanya nti mwenna muli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi. Nga muyita mu ntegeera eyo, mutandika okubeera nga mutegeera munda yammwe, mu nsi yammwe ey'omunda, nti muli bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna, era nga y'ensi eya ddala. Era kino w'okitegeera otegeera nti ensi ey'ennyama oba ensi gy'olabako si ya ddala mu butuufu, si ya ddala. Naye ggwe mbwa namunyigina, ye ggwe asalawo okukozesa obwongo bwo oba emmeeme eyo n'otandika okubeera nga olaba ensi mu ngeri gy'oyagala okubeera ng'ogirabamu. Omwagalwa, oyina obusobozi okusanga amazima mundaayo. Kassa ofuna akadde buli kiseera n'osobola okubeerako wekka, n'ofuna akaseera ak'okusirikako, n'oyaniriza Katonda ajjule omutima gwo n'okwagala. Buli kiseera abeerawo buli kadde, buli kiseera abeerawo abagalwa. Naye ggwe asalawo obutamuwa budde, n'obeera nga obuzaabuzibwa ettumba lyo oba ekitambo kyo buli kiseera ekibeera kigamba wuliriza kino, laba kino, n'olema kubeera ng'owuliriza eddoboozi erya Katonda erikutuddemu. Oba okitegeera omwagalwa? Ojja kuwuliriza okwagala ku mundaayo, era mu ngeri eno weemanye ggwe, era omanye ggwe naye mutambulira mu butaggwaawo obutasobola kwawukanyizibwa. Ggwe naye muli kimu mu butaggwaawo obw'obumu. Oba okitegeera omwagalwa? Obwesedde bw'emyaka gyonna gye muyiseemu, muzze muzimba ensi eyo etuddemu okwawukana okw'ensi etali ya ddala. Kino kyabalaga nga mmwe ne mwekakasa nti bino bya ddala, era kino ne kibaleetera okusobola okubeera nga mutandika okunoonya ekintu eky'amaanyi kye mulowooza nti kye mulina okubeera nga musinza Katonda. Oyo Katonda buli kiseera abeera wamu nammwe, ne mulowooza nti muyina okugenda ne musaddaaka ne mukola byonna eby'enjawulo, aleme kubeera nti ng'abalamula mu ngeri nkambwe oba aleme kubasaanyaawo. Bangi ku mmwe muzze muleeta ebirowoozo bino okumala obulamu bungi mu bulamu bwammwe, era kino kyakozesebwa ab'obufuzi abali mu nsi yammwe.
aba bazze batunuulira ebirowoozo byammwe enneeyisa zammwe n'ebigambo byammwe. Mu ngeri eno abantu ab'olubatu baasalawo okubeera nga babeekakaatikako ng'abalonde era nti be balina okubeera nga bafuga mmwe. Era bano abatono be baayimuka ne bakola gavumenti zammwe oba enzikiriza zammwe ez'enjawulo ezo ze muyina paka olunaku lwaleero. Abagalwa, abaana bangi ku Sseŋŋendo na Ttimba bazaalibwa mu buwangwa obwo obubasomesebwa nti balina okubeera nga bawa ekitiibwa abo abalina obuyinza, era nga bwe batabawa kitiibwa bajja kulamulwa era babonerezebwe. Abagalwa, emyaka 10 eziyiseewo mwatandika okubeera nga mukula busukkakkubo w'endowooza eyo, ne mutandika okubeera nga mutegeera ebya ddala, mwatandika okubeera nga mufuna amagezi mu bulamu bwammwe, ne mutandika okubeera nga mutegeera nti waliwo ekitali kituufu mu nzikiriza zino. Ezo enzikiriza ezo ze muzze muwuliriza era ze muzze muyimbibwa nga babagamba nti buli kiseera mulina okugoberera kino kubanga kyavumbulwa. Abagalwa, ku lw'enkyukakyuka ne tekinologiya, email address, radio, TV, amasimu ne telecommunications zonna oba kye tuyita World Wide Web eya internet mugatta bantu we yatandika okubeera nga avumbulwa mu nsi yammwe. Kino kyabasoboseza okusobola okubeera nga muyiga amazima mu bwangu. Mu ngeri eno entegeera yammwe yatandika okubeera nga ekulaakulana. Abaana b'abantu bangi baasalawo okubeera nga bawa ekitiibwa obwannaggwa n'obwabwe mu kifo ky'okubeera nga bakkiriza okubeera bumu wamu n'enkola ezo musibirwa mu bbwa ez'abanyuunyuusi ezo ezizze zifuga ensi yammwe okumala ebbanga n'ebbanga mu bulamu bwammwe. Mu kukola kino abaagalwa, mu kukola kino kikendeezezza ebyo byonna amayengo agazze ganywerera n'okubeera nga gasigirwa eri ensi yammwe, enzikiriza ez'obulimba ezo ezizze ziteekebwa eri ensi yammwe okuviira ddala ku buto ne muzikkiriza era ne muziwa ekitiibwa. Zino zaatandika era zitandika okubeera nga ziggibwawo. Abagalwa, guno gubeera mu waatwa munene nnyo era ddaala ddene nnyo eri abaana b'abantu okusobola okubeera nga bakomawo mu kkubo ery'okuzuukuka. Mu ngeri eno kino kiba kiyamba mwenna ng'abawamu okusobola okubeera nga mudda mu maanyi gammwe ag'awamu, ne mulema kubeera nga muwaayo amaanyi g'obusika bwammwe eri abantu ab'olubatu. Y'ensonga lwaki abaagalwa emyaka egiyise emitonotono mwatandika okubeera nga mufuna enkulaakulana mu ddembe ly'obuntu nga temufudde ku mawanga gye muva, buwangwa mwe muva, madiini ge mukkiririzaamu n'ebyobufuzi bye mukkiririzaamu. Mwasalawo okubeera nga mutegeera nti eddembe ly'abuntu lya buli kinnoomu, era mwatandika okubeera nga mutegeera nti eddembe lino ery'obuntu lya busika eri buli kinnoomu nga tofudde ku nzikiriza y'omuntu oyo, era ne mutegeera nti eddembe lino ndabirwamu erina okubeera nga
erina okubeera nga eweebwa eri buli kinnoomu asobole okubeera nga alyeyagaliramu mu ngeri yonna gy'ayagala. Omwagalwa, nziramu okubeera nga mbajjukiza mwenna muli bitonde bitukuvu ebyatondebwa mu kwagala okutaggwaawo, ebyo ebitudde mu birungo obwa bwannamunigina obumanyikiddwa nga omu Katonda, maama taata Katonda, ensibuko, kwagala, kyonna ky'oyagala okubeera nga owa amaanyi ago. Abagalwa, okwawukana n'ensibuko y'obutonzi tekisoboka. Nga newankubadde ng'abaana b'abantu mu nnyama mwasalawo okubeera nga mwenyigira mu bulamu obw'okweyawula era ne mukkiriza nti temuli kyekimu, ne mutandika okubeera nga mwerumba, ne mweyiiza endwadde, ne mwereetera embeera ez'enjawulo ezibaleetako obukosefu n'okufa. Abagalwa, abaana b'abantu kituufu musobola okubeera nga muyita mu bulamu era kisoboka okubeera nga muyise mu bulamu obwo obutuddemu embeera ey'akasandali n'okulumya obulamu bwammwe. Era ne mwesanga nga tewaliiwo kisobola kubeera nga kibalobera kubeera nga mukaddiwa n'okufa emibiri. Oba mukitegeera akaseera we kabeera katuuse. Eri abo bonna abasoma bwe bawuliza obubaka buno balina okutegeera n'okumanya nti bitonde ebitudde mu magezi amatukuvu ag'okwagala aga maama taata Katonda agataggwaawo. Era tusaba mwesige maama taata Katonda nti taggwaawo, kwagala okutaggwaawo era okutalikoma. Era bangi ku mmwe mukyakkiririza mu bulamu nga mumaze okubeera nga muva mu mibiri. Bangi mukkiririza nti we muva mu mibiri nti mugenda kubeera nga mubonerezebwa, era wagenda kubeerawo ebibonerezo ebigenda okubeera nga bibateekebwako. Abaagalwa, bwe kityo si bwe kiri. Nga wenzize mba nnyonnyola ebbanga ddene, Katonda kwagala. Katonda buli kiseera kwagala nga bw'ali, tayina kkomo era tayina kakwakkulizo mu ngeri yonna, ali nga bw'ali. Mu ngeri eyo mukkakkane mu mibiri gyammwe, mutegeere nti embeera ennungi eyetuddemu eddembe eritenkanika ebalindiridde mu nsi yammwe ey'omu maaso. Era mujja kwesanga nga muwambaatirwa amaanyi gano ag'okwagala, nga muwambaatira mmwe oba Katonda buli kadde mu maanyi ago agataggwaawo era agatalina kkomo. Ye mukadde kano mwandibanga mutambulira mu mbeera eyetagattaganya ey'akasandali, naye ke kaseera k'okuddamu okubeera nga mufumiitiriza obulamu bwammwe ng'abaana b'abantu. Buli kirowoozo kyonna, kigambo na buli kikolwa kyonna kye mwenyigiramu, abaagalwa, kibeeranga olutambi oluzannyibwa mu maaso gammwe. Oba mukitegeera abaagalwa? Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera na mpulira yonna yakwesalira musango n'akwetimaya oba nakutiiririra kiki kye muli. Bangi ku mmwe mwewuunya we mulaba ebirungi bye musobodde okubeera nga mukola nga mumaze okubeera nga muva mu bulamu, engeri gye mubaddemu kwagala mu bulamu bwammwe, nga newankubadde wandibanga kati tokimanyi oba nga tokiraba. Oba okitegeera? Era wandibanga oyinza obutaddibwamu ku ebyo by'okoze
naye ojja kulaba ng'omaze okuva mu mubiri nti wayimusa bangi. Omwagalwa, ng'okomyewo ewaka ng'ovudde mu bulamu bwo obw'ennyama, ojja kuggyibwako akatambaala tosobole okubeera nga olaba ebyo by'obadde tolaba. Mu ngeri eno ofune entegeera ey'obujjuvu nti enkolagana yo n'amaanyi aga kitaffe taata maama Katonda tegamenyekangwangawo era tewaliwo yali agaggyeewo wakati wo naye. Mu ngeri eno abaagalwa, musuubire essanyu eddene okuzama era mumanye nti buli kintu kyonna kye mugenda okubeera nga mutambulizaamu obulamu bwammwe kiri mu mbeera ey'essanyu ey'ekyo kye mutasuubirangako mu bulamu bw'abantu. Essanyu libalindiridde. Nsigadde nze muganda wammwe Yesu mu bwabulamu. Atenderezebwa agulumiswe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.